Love story empya gye tujjudde agenda okugituwa atwandimuyise planned wife. Waliwo neighbor omu yali yagamba maid anjola akataka munange nga nze ntambula kati omuwala ye namusanga nga nfuluma ekikomera akunganya bulungi nnyo wenninye biki ng'ayoola kakati ekyanyamba Mr. nali muleseeyo waka era yali agenda alaba buli kigenda mu maaso bannange kamera zino lwakubanga za bbeeyi naye nga bannange bwe kiba kisoboka buli alinamu capacity teeka kamera ewaka nga Mr. abiraba byonna nze nali ngenda kozi nalinawo ddiiru yange awo ng'ebaluka nze neekomerawo ekiteera nga bwebimanyi nga ngamba munnange omanyi ekyabaddewo nze sigenze nakunewuna ekyabaddewo omuwala oli egenda kwawukanamukko ku love stories endala. Story eno egenda kubeera n'ebitundu 8 naye ku nkomerero ya byonna njagala oyanukula ekibuuzo kino. Abomba bwe babukola bubeera buti naye nga buliko ekintu ky'okwatako nakasanga baakawagadde kaali kakadde nga kaali kaakolako munange nga nkasikamu oli era yakafumise bwati mu kitooke wakati mu kitooke nga maze okuleeta akambaako ndoza wayisewo nga wiiki 2 esasa zimu naye nina gye ndaze nenfuna accident naye mu mmotoka yonna emmotoka yaggwa neekolera neyeebulunga neekoleetya abasigadde bonna baavaamu nga bali bulungi naye nze banjijjamu nga naatera okufa. Girlfriend woyo, husband woyo, wife woyo, singa bukya ennaku embi ne zibajjira ayinza okusigala ng'akyayimiridde. Balina omuze gwabwe ate nawulira buli muntu akikomplainingako bonna basooka genda mu ttooyi omukyala asooka n'agenda mu ttooyi omwami naye n'agenda mu ttooyi balina n'akaana akatala akalenzi akaali kabatambulirako ke kaali kamanye ebyama byabwe nga nako bagenda mu ttooyi nengamba wata coincidence wala bagenda otuuka nga bonna omusulo gubaluma era basookera mu ttooyi ne bagenda nga kalombolobo kaabwe ne badda. Tusisinkana love story ng'abaagalana baali bassa kimu nga nkuyege naye ng'eyali alwana okulaba ng'obufumbo bwabwe buvaawo ate ye musumba gwe baali beesiga. Omusajja oli yamalako pulaani ng'ayogera ng'agamba munnange muwala ekintu akikyusa akiteeka ku nze nti munnange ebintu ewaŋŋamba nti mutabani alinayo omukazi n'omwana muwulire bulungi abawuli Mr. Sozimo bw'alinayo omukazi n'omwana nange nakubye ebitangaaza byange eby'omu ggulu sirina kye nalabye omukazi n'omwana saabalabye jjukira ye yaŋŋamba